okwebaza abasomesa okwebaza bakama baffe Honorable Kisa wamu ne bakama baffe bonna olw'okutwesiga era n'okuyimirira wamu naffe mu mbeera zonna ne tuba nga twakoze bulungi bwe tuti mu bye twakawulirako Buikwe district twagyetisse. So thank you so much dear parents for standing with us
and for supporting us. It is by your grace, by your support that we have achieved this. I want to declare and announce and bring in front here one of our best students who got 17, Naguma Sharon. Has got 19, and that is none other than Lya Jacobo. Our best student in science has got 17 in PCM, and that is Mugodi Ivan. With a B in chemistry, a B in physics, and a B in mathematics. The second best in science is for PEM and has 16, followed by BCM having 15. Our second best overall is Naguma Queen with 18 points. We want to thank God so much that above 55 students of our students, 55 of our students have got 10 points and above. We had a total of 76 students, 76, and we thank God that they have all passed and they qualified to go to university. Jagala kwebaza Katonda, kigano gabadde maanyi ga Katonda, gabadde maanyi g'abasomesa, abasomesa mwebale nnyo mwabalye ddala n'abazadde okutwesiganga Lugazi Homeland College ne mutuwa abaana n'okuyimirira wamu naffe. Omwana waffe yasinze yafunye points 19, kitegeeza nti yaleseeyo akabonero kamu kokka. Omwana wa sayansi yasinze yafunye points 17, yabadde akola physics, chemistry ne math. Tuyina abaana bangi abayise, abaana 5 mu 5 ku baana ensanvu omukaaga be twatuuza balina points 10 n'okudda waggulu. Era abaana baffe bonna bayise bagenda ku university. Twafulumiza n'omusawo eyakola BCM, biology, chemistry and math, ayina points 15. Why we are celebrating? Twenda okwebaza Katonda olw'ebyo twafunye lino kubanga twafunye abaana baffe twatama 76 bona bafunye principals edi bakwala ku university. Era ng'omwana yasinze yafunye 19, alese yakabonero kalala okumala yabiri. Eyayizeeku yafunye 18, eyayizeeku 17, babaire awo bangi abandi 16. Twenda okwebaza Katonda nti amasomo ga science abantu ge batwalanga amakalangafu abayife ge basinze okola obulungi. Twenda osaba abazaire bonna mwongere otuwa abaana ku Lugazi Homeland College. Era twenda okwebaza abasomesa, twenda okwebaza abazaire, twenda okwebaza management ekulira Musakisa Steven olw'ebyo bibasobola okutugaidinga n'otuwa kubona akaisomero netambula bulungi. Tweyanziza Paulo edisya wa Lugazi Homeland College. At Lugazi Homeland College, today my results are back. I have highly 17 points. I've gotten an A in history, gotten an A in CRE, and I've gotten a D in literature, doing HLG, stroke I. I have passed general paper with a C3, and I have passed ICT with a D2. I would love to thank my teachers. They have done a very great job because they are really professional teachers. I thank them so much because they put in so much, and first of all I would love to thank God because He is the controller of everything. Without Him, nothing is possible. I thank my parents. They have been encouraging me. They have been putting in more efforts to make sure I'm in school all the time and to make sure I perform this highly. So I'm very, very grateful and happy for this.
as your head teacher of Lugazi Homeland School, we are so happy. We are very happy for students. We are very happy for the teachers. We are very happy for the parents. We are so happy for God because of the wonderful performance of USC in UCE, as I mentioned last time, the Almighty God still did not betray us. We continue praying to Him, and today in USCE, the Lord has answered our prayers, and He has answered them with Somero Lya Lugazi Homeland School liliko ekisa kya Katonda kubanga buli mwaka tubanga tugenda mu maaso twakalawoda buli mwaka we are supposed to be heads and not the tails. We thank God again for the wonderful results. This one has been attributed on a number of factors. 1, discipline of our learners. 2, love for God. 3, commitment of the teachers. 4, the available facilities. We have done it. If the other one who did it, we have also did it. Abayizi bonna be twatuuza abayizi gyenda mu omu mu senior 6 era abayizi bonna kyenda mu omu bayitidde ddala waggulu era bonna bateekeddwa ogenda mu yunivasite. Ekyo mukyebalize Katonda. Twagala okwebaza abayizi baffe. Tulina abayizi abasibaganye 5 ku bubonero obwa waggulu 5 abasibaganye. Tulina abayizi abazeeko n'obubonero 17, 16, 15, 14 saagala na kubala. Naye kye njagala okwebaza Katonda nti abayizi baffe bonna bayiside ddala waggulu ate bonna bayise buki? Bayise bulungi. Okusooka byonna chemistry, mathematics, ICT and technology. Obonero obusamba ntiro 98 oyo aba afunye C. Alugenda kakati Lukundo yafunye A mu math n'afuna B mu biology. Looking at biology, you understand it properly. Some of us who did biology can testify that. Geography, alinamu A, economics alinamu B, history namu alinamu B. Omuyizi omulala muyita Staffa, history alinamu A, geography alinamu B, entrepreneurship namu alinamu B. Obonero 18. Musawu Eri, mu history alinamu A, mu geography alinamu B, mu entrepreneurship alinamu B. Nakayenze Charity. Nakayenze ani? History B, literature B, divinity A. Opio Steveni. Geography B, fine art A, entrepreneurship A. Naguja Justini. Mubimbi mpaka kuwulira bubi. Tugenda kutamaka dansi mpaka kuwulira ki? Lya Lugazi era muganda wa Lugazi Homeland College ne Najjembe Homeland. Okusooka njagala okwebaza Katonda olw'okubanga abayizi baffe bonna ebibuuzo byakomyewo bayitidde ddala waggulu. Njagala okwebaza ennyo abazadde abasupportinga abaana abo n'abasobozesa okubeera mu ssomero. Njagala okwebaza abasomesa abasula nga tebeebase owakasa nti abaana bayita bulungi. Njagala okwebaza abayizi abateekayo omwoyo ne bakuuma empisa ne basobola okusoma bulungi. Ekituufu kiri nti buli mwaka abayizi baffe bakola ddala bulungi, naye ebitusobozesa okutuuka awo okusooka abeera Katonda. Ekyokubiri ebeera commitment y'abasomesa. Ekyokusatu zibeera mpisa. N'ekyokuna ebyetaagisa bakama baffe bateekawo owakasa nti abaana baffe bonna basome bulungi.
kati ku bayizi bonna betwatuuza ekyendamu omu abayizi bonna bafunye principal passes ebbiri eziri minimum ezibasomesesa ogenda ku university n'olwekyo buli muyizi eyatololera wano omwaka oguwedde mu simi ey'omukaaga gumanya bumanya tebamaze dde okuwa ekifo mu university. Twafunye abayizi 5 nga bonna bafunye obubonero bumu obubonero 2 bafunye obubonero 18 nga yasookese bamuyita Bidi Mustafa Namulondo Kolosi Lukundo Daniel Musawo Eri na Kayenze Opio abayizi abo bafunye obubonero nga bwenkanankana obubonero 18 era nga bayiteddera bulungi nnyo. Abayizi baffe aba science nabo bakoze bulungi nnyo. Abaana ba BCM ndaba ono omwana Lukundo Daniel BCM yali best. Tulina bano abaana bakola Hague bonna babadde bulungi nnyo. N'olwekyo tusaba buli muzadde ali eyo nga tonnaba kutwala mwana mu ssomero kati noonya Lugazi Homeland omwana tumusomese tumwongereko